Kansala. Gwe wuuyo. Omanyize bansomesa ewaffe seewa katebe nga gwenkyalidde ntuule kaali. Kansala muli mutya kansala? Ogamba otya? Emirimu gitambula gitya? Ntubulanganye kapiito nga neggulo nakulabye wali kazi mbyerabira munange kajendi kansala mujebale kale kansala namwe mujebale kakati ekindeese nzize weepime nzize weepime ate nga neggulo wansanze wali bweru neepimye anti munange olaba kansala ebintu bino bizibu oyinza okuba nga weepimye yesevuba naye nga mu kiro size yetoddeko oba yeyongeddeko so kibeera kirungi nnyo n'omanya buli kaseera bw'ozitowa oba bw'owewuka ate kati mwe abantu mwe ababeera bize mubeera mu muzibu w'ofiisi nkwegamba ogenda n'otuula nugejjulukuka amasafu ne gajjulatula kati ate ggwe munnabyabufuzi engeri nti nno essaawa yonna osobola okufuna ssente osobola okugejja so kaakati kyandibadde kirungi ne weepima ekituufu nkimanyi kikyokutegeeza naye ekyokwepima leero ndabira wa naye ekyokwepima ndabira sijja kwepima leero eggulu neepimye naye era n'ekyanja kudda weepime omuntu oyisaawo akabanga ne weepima nve waka nga sirina kati mba njagala making sure nti at least ninayo 1000 lwa kansala kati nkuwadde 1000 lwa mirundi 10 mala ennaku 10 nga todda Yo, fligia dem. Sister, what's the name? Hey. Baby, yo. Wanje. Abadde otazeeko lasta? Yo. Sekisa abadde atazeeko mwana. Kosoko gy'omugye mwana omuliremu mwabamanyi busitole bwammwe. Kiki mwana? Osiibye otya? Kati ombuuza biki? Njagala ssente za mwana kuba mulwadde emyezi ena sikulaba. Tonkubira simu tompadde 10. Tekiki? Toto yange ndwadde. Sandi kulumbye singa si mulwadde. Pasente. Mwana mbadde siina mukajja. Buli lwenjija wano oba onywedde enjaga oba otamidde. Ssente z'ogulamu ebyo ozijjawo nga sobola kufuna zirabirira mwana wo. Tonzijaako. Kiki weeyita okuba owakabi nga tolina kyoli otambula ozunga buzunzi ku kyalo bwa serebu bukuvaawa. Oddamu kuyimba n'ozunga ku kyalo ne by'oyimba tebiriiyo. Tovaayo tokyuka tokola ki? Toyina kyoli ne by'oyimba tebiina kyebiri. Toyina na gy'olaga tebiina na gye bikulaza. Bw'oba toyina ssente yiyo omulimu omulala gwo si mulimu. N'omwana otusobola mulabirira buzibu ki? Mwana nze serebu gw'otambulirako. Toyina bwa serebu bw'oli. Kwata serebu oli serebu. Mpa obuyambi bw'omwana bw'oba toyagala kukuggyako ogenda kukola ki? anti kati ebizibu era biyinza obutagira neera neyanziza kansala. Kale bagamba kyeyo abantu. Abantu balungi abantu bakwogerako bakoze bulungi ebbanga ettono nabawo mu ofiisi ate kantu kazemutule akabanga akatono kobadde mu ofiisi gwebala omulimu abantu basiima ate nno omulabo eri ekyemmanga eri wansi ng'ewa Solome n'ogwo omwala njagala gukola onooba otuyambye bannanga omwala gutusa omwala gugunya onooba otutaasizza n'ogukola ate nno olaba ono gwe wali weesimbyewo naye yasooka n'atukyawa kati nze olw'okuba yandabanga nga nkunoonyeza akalulu nange nankyayira namu nze namanyirawo nti nena omukuba akalulu yagenda nadda mu kibiina abantu bakikoowa n'akyesibamu nemmanya nti mumaze mubutuufu ate wamukubira wala ogambako nti nooba oli akuki wanoonya akalulu weebale nali nina okunoonya akalulu nagamba ku kansala wange sinoonya butanoonya kalulu nekafeffettera ddala oba nkuba oba gwaka nali nina okunoonya akalulu ate mukama n'ayamba n'okawangwebale nnyo kapiito naye kankutogende nkutadde kale kansala tunaddamu kale neze neyanziza nnyo naye era gwe zinaggwawo nja kudda nenkya nnyinza okwesuulako wala kale kansala tunaddamu
Tozoleya mami tozoleya. Chiche weito okuba serebu ngaso analabirira mwana. Tozoleya mwesetting. Ani kwesoleya. Watovudde wabikwatirako wanjoga ntata wa mwana ojozunga. Twala eri obweru naawe. Siba busibi maviiri n'ozunga ku kyalo n'amapala amanene. Wesikemu. Chicho ito okwesikamu nga tompadde ssente nanonye ssente. Wandivudde wano mwana nkugambye sina ssente obwakabi bwonze tebunkolera. Va mu kwebuzaabuza lwaki weyita serebu nga tolina kyosobola kukola. Mpa byoyimba babiganyo vayo yiyo omulimu omulala sobola labirira omwana wo. Wani. Yo. Sompe yawo obuswazi oboyinamu. Obuswazi yagala gwa mu mmira waffe olw'eggulo badde ki? Leeta. Gwe. Senga tebadde mwana. Nsonga mutomponinga mpa ssente. Nga si toto yange gwe. Sande kuwadde ssente. Toto era wamuzaalo kimanyi olina omulabirira. Sibyagala mwana ebyokutugwira mu ddiiro kati tunakwacca biki? Zino sente ziganjaba omwana mpa ssente. Sikusabye busente sente zigenda mu ddwaliro. Zigula enjaga gyonywa. Tonyingira. Enjaga onywa ya 2 nkusaba mpa ssente. Tonzijako. Mpa ssente z'omwana ezo. Sikuwadde ssente. Zigula na njaga gyonywa adde omwenge gwonywa tenzitwalemu omwana mu ddwaliro. Nkuwadde ssente. Mpa ssente togenda kukola ki? Demu nkugambye genda. Ogenda kukola ki? Nze zezo ssente zennyina. Sebo njagala ssente. Bw'oba oganye enkyanzira na poliisi. Enkyanzira na poliisi njagala ssente. Nzira na poliisi. Enkya nzira na poliisi. Gwe wezunga n'obwa serebo ntolina ky'olina agaviiri agakyafu. Mwana nze bino sibyagala ebyokuleeta popi wano obusajja mwana obumanyi naye bututawaanya. Mode muwe mulaveewo. Mzee. Baba. Osibye otya eyo? Sebo gyendi. Sebo lyotya. Haje tuli. Mujebali. Tuli bulungi. Kakati sente tulese. Mzee sente nandizirese naye mzee ebintu bibadde tebitambula bulungi. Bibadde tebitambula bulungi munnange bakasitoma tebalabika. Ate ne kasitoma gobeera ofunye bw'oteekawo miizaani yeepime agenda bugenzi tasasula. So kakati badde eza weekend badde nkusaba zozi nsonyiwe. Ku weekend namba nakugamba oba okoze oba tokoze nze njagala 3 anti kati mzee embeera yeyo gye nkunnyonnyodde abantu oli bwe yeepima agenda bugenzi munnange ate ne bw'omuyita okuwa ssente tadda. Kakati mutata oba tosobola kuleeta siringi 15 mpa minzaani yange. Abantu abakozi bangi wano bajja kunfunira ssente nze njagiwa omuntu ajja kukola ssente azindeetere. Ati ate onzijjako yaki muzeeyi minzaani? Kakati bwekuba okusonyiwa njagala ogatte wiiki eno nejja ompe nusu kakaaga. Esalira akati zibeere 5. 5 zoyagala okuleeta? Ngwankirikankole 5. Kale zireete. Naye ebyokuzanyira mu mulimo sikyagala. Nkali neyanziza muzeeyi. Mpozi ekirala muzeeyi. Obadde oludde okwepimamu. Teekawo nange. Weeyongeddeko. Weeyongeddeko. Mbadde ng'engeri enkaddiye. Weeyongeddeko kaakatonotono. Ensaliseeko. Naye kati zeeyongeddeko. Eri mu 7. Nkali ndowooza onsasule taata ngende. Ate nze nanyina eminzaani nze mba nkusasula. Ndowooza boosi okiraba naawe okyerabiddeko. Abantu tebaagala kusasula naawe weepimye zikulemye okumpa muzeeyi. Nze gikwasa kati nze ompime ate nkusasule. Okyerabiddeko abantu tebaagala kusasula nga gwe bw'okoze bw'otayagala zimpa nabadde tebaagala zimpa. Okirabye embeera si nyangu. Kale boosi nja kuleeta 5 zo taata. Kale. Kale sibu. Okay, kale. Kale embeera ebadde ekyankutte mu bukwasi naye nga ngenda kuba mbitereeza.
kale nze kenyini nze ngenda okwenoonyeza nja kwenoonyeza kale sawa jebale kose banaye kale naye maabuli benkula bwenti ali bulungi ndi bulungi okuva lwe twasembayo sa madamu nkubuulira amazima gali nti nange nali mmanyi nti sente ngenda banzifunye naye ebintu tebiringa bwe nabisuubira naye nga mmanyi nfuba naye golowooza sente nazijja ku akawunti yange obalowooza nina gye nazijja nenzikwata nenzikuwa mukwano biri bya bintu byamateeka bya mitendera bannange beera serious sente za banka abasajja baagala sente zaabwe nkimanyi naye osobola okunwanirirako nkubeereddewo naye nkooye sebo abasajja baagala sente zaabwe olaba sente mmanyi esaawa yonna ayenda afuna sente kati kankubuulire olaba ku division bakansala ffenna tugenda sinkana omukulembeze w'eggwanga naate nga waliwo akasente kasuubira tuwa twekubeko enfuufu kaliwulira omusajja alina muntu ekubeko enfu ebyobufuzi banka tebimanyi gwe kyoba omanyi agira onnwanirira ngenda asasula ate naawe nja kukusanyusa mukwano beera serious era bw'onoodira eyinga okukola ky'olina okukola mukwano omusingo gwe watuwa tugenda gukolera ebbeeyi gwe gira onnwanirira nga 14 omwezi ogujja kwata sente za banka ozisasule nja kukitereeza nendako ate ngogenda nomusooka otuube ate kiki asooka otuube ate nazze kulya mmere nanonye sente za banka bitulaba ngeri kijonyiriramo yesinyawo osibiroti kiki waliwo nanti mbadde nkyalina omukyalo ono nga tulina byetumaliriza tebyuka takumalirize nga wooli awo ye tumuyita tutya gwenye watukita tutya sebo nomunyonyo nyabo wamalindako sooka otuule excuse me wetumuyita tutya alukenge ndowooza ebyo bye bikunyumira kati nze mugambye agende onjagaza ki kansoli njagala sente omwana mulwadde mulese wali mu ddwaliro sirina sente kansoli njagala sente omwana nga ali mu ddwaliro mulwadde omwana mulwadde bamutute mu ddwaliro wali bujo batujjanjabira ayagala emitwalo 3 ngenda kuyitayo nsasule kanso njagala sente naye nalukenge kati onjagalako sente nkole ki enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ndeka nkyusa envubo yange si kubanga enswa zipaalira ebweru nesifunamu wadde n'emu njagala sente kanso wefisi yakukyusa nze mpa sente ngende njagala sente kati nalukenge nkubulire nze ekyankyusa si woofiisi gwe wennyini mukazi gw'olina omumwa buli ne bwenjija ewaka ekiŋŋaana okujja kino buli weeronda buli kamu kuyomba kiki woofiisi oyo yakukyusa kati wuno omusanze wano ani oyo takulemye okunyonnyola takulemye wale mutegeera nti twasalawo tukolere n'abantu obudde bwempa abantu bukuluma kanso njagala sente omwana ng'ali mu ddwaliro ngenda ziweereza ku simu kanso mpa sente tondetera kukola mpisa mbi kuba mmeeza mpa sente mpa zonna eziriwo kansonga wano mento zino ziwadde onabadde kwata kanso kiki ekyo kyompa kanso njagala 3 ezo ze nnina naye nja kukuba ekigwo omanye nti n'omukazi aba muntu nalukenge ndeka genda naye kanso nja kukugirawo eddaala onoonoonya gy'oyita nga tolabayo
okutuusiza